okubanza yagamba Uganda ebikumi n'ebikumi by'abakungubazi bagenze mu bungi ku kyalo mwa Jerisel ekisangibwa ekibanda mu disitulikiti y'e Rukiga okuziika omujaasi wa UPDF Lieutenant Amon Ariho eyekuba amasasi ku lusooka omwaka. Amasasi yagekwira ku kisaawe ky'ensimbe e Nakirebe mu Mpigi oluvannyuma lw'okusimba emmotoka ye namba UBJ 493 Q. Atuuse ku kisaawe bazanyira omupiira n'abagobamu abadde bazanyira omupiira olumaze n'apaakinga emmotoka ye bulungi nakuba naye kuba amasasi. Ono abadde akolera mu kitongole ky'amagye ekizimbe kya Engineering Brigade ng'okwekuba amasasi yaleka awandiise ebbaluwa ng'alumiriza bakama be okumussaako emisango egy'okubba obukadde 100 kyagamba nti teyakola olw'okuba yetta ekkanisa temusabidde okuggyako abakungubazi okwogera. This time because he has left us when we are still young. Lieutenant Ariho alese bannamwandu bana era nga bakulembeddwa Violet Nacho omukolo boogedde ku biseera bye baasembayo okubeera naye nga yalina ebirowoozo nkomo. Mwezi gw'omunaana yangambako amavane essaawa yonna nze nja kufa endowooza bya kusaaga yayemera musitimu naye yaliwo mu kisenge yangambira ebyo yampahaga yahagira mwana yasho. Nakinga naye mujaasi wa UPDF asabye gavumenti eddiremu bba wadde nga yamenya amateeka g'amagye. Nsaba ku abaana UPDF abaana baffe amoni sobola okuprosesinga pension ye abaana basobola okusoma waba muli kino kyeyakoze takkirizibwa kufuna pension naye tusaba kuba abaana baffe amuna asobola okufuna pension. Mu kwanukula Kano Milton Katarinyiba nga wa Luganda era omu ku babadde ekyokulabirako kyariho ategeezezza nti omugenzi yamenya amateeka g'amagye. Mukama witu wamaye ateerwa investigation nayenda kumanya ekisire gumwana niki ekyamuleetera okweyita niki konka ebiri kwija kurugamu nebija kubagambira tingaenda kubagambira ngu UPDF eza kumusaba abaana because atereja nk'omushokero wa UPDF. Asuubiza okubaako kyakola alabe nga bamulekwa bariho mbadduukirirwa. UPDF temutwerabira mutatwebwa muteebwa aba baana twe bagamba abantu bakurira twe bantu bashaka mutatwebwa muteebwa abana b'omugenzi. Bo abakulembeze b'ekitundu okuli Zadok Kamusime ne Mbabazi Robert Kakwerere baagala amagye ganoonyereze ku nsonga Ariho ze yaleka awandiise nti osanga kinaataasa abalala abaweereza mu ggye ly'eggwanga. CDF yakigamba haza bakyondoze beyond that name batunge ekizibu kyonyine tutagaruka kugira ba amuna abandi. Oluvannyuma Ariho aziikiddwa nga tebamusabidde. Job Namanya yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.